Yes, Red Zone TV koli webale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga otugoberera kyokola kya mutawaana nnyo webale kubanga otambula ne Red Zone TV agwa omupya tanaba kubanga osubscribing anja kusaba kirira wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko osubscribing ku channel eno okwate kade aka notification obeere nga tomissing nsonga yonna amawulire gonna nga bwe tugaleeta gajja kuba gakutuukako bulungi nnyo. Genda mu comment section teekamu obubaka tubuulire waawe osinzira okubanga ogoberera oba olina kibuuzo kyo oba olina nsonga yonna kubanga ne updates zenkuleetedde essaawa eno zaavudde mu comment section. Omuntu omu yatubuuziza ekibuuzo nti Mpuuga Sente yazifuna oba Sente bamusuubiza nsuubize. Kyekibadde ekibuuzo era wano ku Red Zone TV atugenda kubanga tukikuwa okusinziira ku kunoonyereza kwe tuyina n'ebyo ebibadde bibeerawo. Tugenda kusinziira ku speech z'abantu babiri. Honorable Mathias Mpuuga bwe yali ku CBS yategeeza Medi Nsereko yamubuuza ekibuuzo nti Bwana Mpuuga Sente wazifunye. Ngenda kuwa akatambi ako kubanga tukyakalina wano ku Red Zone TV ogenda kubanga obiwulira. Bamubuuza ekibuuzo Sente zo wazifunye. Honorable Mathias Mpuuga yategeeza nti Sente sinnazifuna naye nzirinze. Ndowooza message eyo ejja kuba ekugirayo bulungi nnyo ky'oyagala okumanya. Yagamba Sente sinnazifuna naye nzirinze era ninze. Ndowooza ng'ategeeza installment esooka gy'alinze okulaba ng'afuna sente ezo abeere nga afuna sente ze $1,500,000. Jjukira sente zino zikyaliko ebintu bingi nnyo. Ekibiina kya National Unity Platform kyavuddeyo ne kiwandiikira Honorable Mathias Mpuuga former leader of opposition ate nga wetwogerera yaliko nga parliamentary commissioner okuviira ddala mu kibiina kya National Unity Platform. Ekibiina kyamusabye ennaku 7 nga tezinnaggwako ateekeyo okwewozaako kwe oba mu buntu oba mu buwandiike era annyonnyole lwaki ekibiina tekiteekeddwa kubanga kimugoba ku bwa commissioner. So eyo ensonga egenda mu maaso. Then n'ensonga endala waliwo ekitongole waliwo ekimanyiddwa nga Uganda Law Society kino nno nga kyavuddeyo nakyo nekigamba kiri mu kubanga kikola okunoonyereza ku ssente zino eza Mathias Mpuuga Nsamba. Naye nga sinaba kubanga mbigendamu ebyo njagala nsooke nkuwe ebigambo bya Mpuuga bwe yali ku CBS ne bamubuuza ekibuuzo nti Sente wazifuna oba tonnazifuna. Mpuuga bye yaddamu njagala kubanga mbikuwa bw'ati bwe yagamba. Sente zo wazifuna? Sente nzirinze. Tonazifuna? Nzirinze era kwote eno mbadde nize fasiti akasiima ako. Medi ekiweebwa omuntu akasiimo ng'ali ku level nga gye mbaddeko ekisooka bw'obeera low kiki ekirala ky'osobola okukola nti onyuka n'ogenda mu kaduuka ako n'otunda nti ogenda n'ojja ebi wakati lwa mu mmwanyizo. Omulimu ogufaana bwe gutyo kye baba gyeweesa akasiimu nti buli kimu okiwaayo. Ekyokubiri bw'obeera mu ofiisi ng'eyo erimu ekitiibwa ky'abantu n'eggwanga kibaagala onnyuke ofaanane nga abadde avuga boodabooda oluguudo lw'erungujja obenga osobola okusigazaamu ekitiibwa ekya ofiisi eyo ate osigaze n'ekitiibwa ky'eggwanga ng'okikuumiddemu. Ebyo bye bigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba bye yayogera nga bamaze okuba nga bamubuuza ekibuuzo nti Sente wazifuna oba tonnazifuna. Yategeeza Sente tannazifuna naye azirinze era alinze first installment ye. Kakati ate lunaku lumu emabega oluyise ssaawa ntono nnyo ezakayitawo ku NTV waliwo program yali ku NTV emanyiddwa nga NTV on the spot. Program eyo mugimanyi bulungi nnyo ekyaza omusajja agikubiriza bamuyita Patrick Kamara mumujjukira omusajja oyo kyazaako ko ku Robert Kyagulanyi Center mu edda kati okwoseggulo yakyaziza Chris Obore n'abanga amubuuza ate naye ku nsonga zino. Jjukira Chris Obore ono musajja ye mwogezi wa palamenti. Chris Obore ye mwogezi yakwasaganya ensonga z'ebya yeyandibadde nga spokesperson owa palamenti ey'eggwanga Uganda kubanga yalina okuba ng'ayogera ensonga zonna oba ng'ayogerera ekkowa eryo erya palamenti. Kakati yabadde akyaziddwa ku programu eyo emanyiddwa nga on the spot. Patrick Kamara n'amubuuza ekibuuzo, did parliament give a $500 million reward to Mpuuga? Ekyo kyabadde ekibuuzo kya Patrick Kamara. Chris Obore n'addamu nti yes and with no apologies at all. Nti Sente Patrick Kamara yamubuuza palamenti yawaako ku Mathias Mpuuga $5,000,000 ng'ekirabo banga awaadi nga reward. Chris Obore n'amuddamu nti ye era tewali kwetonda ku kyo Sente twazimuwa era tewali kwetonda wabula n'abuuza ekibuuzo nti simanyi lwaki
abantu boogera ku Mpuuga yekka. N'agamba Parliament gave the reward to all commissioners. Be bali ba commissioners abasatu betwakuwaako. Ndowooza obala ng'ozoogoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV ensonga eyo gijjukira bulungi nnyo. Twakuleetera nti Mathias Mpuuga yali Sente ne ba commissioners abalala basatu aba NRM. Era we mbaseerabidde nzijukira nga ensonga eyo twagikwatako bulungi nnyo ne tuba nga twagikuwa bulungi nnyo n'obitegeera. Ba commissioners abalala basatu baafuna milioni 400. Ye Mathias Mpuuga eyali leader of opposition by then yafuna milioni 5. Era amawulire gennine essaawa zino galaga mbu Sente yazifuna dda. Mathias Mpuuga nsamba bamuwa milioni 5 ye yali leader of opposition kwolwo ku kakiiko akakatula ne keewa Sente. Siriwanyi Solomon ono nga ye MP we Bukooli County ku kadi ya NRM ye yafuna milioni 4 ono commissioner wa parliament. N'omukyala amanyiddwa nga Honorable Akampulira Prose ono nga naye Rubanda district akiikirira district gye bayita Rubanda ng'omubaka omukyala mu parliament ye naye 11 era nga naye commissioner ku kadi ya NRM yafuna milioni 4. N'omukyala omulala gwe bayita Esther Afoyochan ono nga naye woman MP owa Zombo district gye bayita Zombo era naye yafuna milioni 4. Be ba commissioners abalala abasatu Chris Obole be yategeeza nti lwaki mwogera ku Mpuuga yekka bali ba commissioners abalala basatu temuboogerako. Kakati ensonga bwetyo bwe yatambula era amawulire genjagala okubanga nkuwa gwe eyambuziza ekibuuzo ensonga yeeyo eggulire bwetyo bwe liri. Mpuuga okusinziira ku Chris Obole Sente yazifuna. Ate okusinziira ku ye ku bigambo bye yagamba Sente tannazifuna era azirinze. Naye jjukira twakuwa amawulire gye buvuddeko nga Honorable Betty Nambooze y'omu ku baatuula mu meeting ey'ekibiina ekya National Unity Platform National Executive Committee. Mwalimu Honorable Mathias Mpuuga, Honorable Betty Nambooze yalimu, Secretary General n'abantu abalala balimu mu meeting eyo. Amanyiddwa nga Medard Bega Sseggona teyajja era n'asindika apology. Ebigambo ebyo Betty Nambooze yabinnyonnyola era n'ategeeza oba abamu babaali mu lukiiko baategeeza nti mu lukiiko ebyaliyo birala ku musajja ono Mathias Mpuuga naye ate kati byayogera ate era nabyo birala. Agavayo gayaga nti mu lukiiko yakkiriza nti ekyamazima Sente nazitutte era neetonda akakiiko kansonyiwe Sente ezo zabadde ziri mu bumenyi bw'amateeka. Era ekibiina ne kimusaba astepinge down nga commissioner oba agende yeetondere eggwanga mu buwandiike oba mu bigambo oba seekyo abeere nga abaako engeri yonna gyakitegeeza public. Honorable Mathias Mpuuga nsamba yakigaana era yaddukira ku CBS n'abeera nga annyonnyola ebyo by'owulidde gwali ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Kakati njagala okutegeeza ekibuuzo kye wambuuziza ndowooza message njikuwadde bulungi nnyo. Honorable Mathias Mpuuga nsamba Sente yazifuna oba teyazifuna? Nkuwadde side zombi. Mathias Mpuuga nsamba agamba Sente tannazifuna era azirinze. Chris Obole ono nga ye mwogezi wa parliament yakwasaganya ensonga za press oba ez'amawulire yannyonnyola bwe yali ku NTV on the spot yategeeza Sente Mpuuga twazimuwa era tewali kwetonda ku nsonga eyo. Sente aziyina bulungi nnyo. So kati ndoze answer gifunye bulungi nnyo. Bwotyo bwogenda okubanga otambulanga genda mu comment section tuteremu ekibuuzo tujja kubanga tukyanukula teekamu ensonga yonna gy'oyagala tukubaganyeeko ebirowoozo tujja kubanga tugireeta. Oba oyina gy'oyagala tutegeeza wa gy'osinzira okuba gy'olabira nakyo tujja kuba tukisoma. Genda mu comment section giteekeko gwa mupya genda osubscribinge ku channel eno tubeere nga ate tukuwa amawulire ssaawa yonna.